nakati bannange Bungereza twagula ennyonyi nga buli week etoko kugenda mu Bungereza ku kisawe kya Bungereza nga litwala abasabaze emitwalo 8 buli week naye omwaka mulamba tebabikolangako tebakolanga ki n'agamba those are enemy of this country yewe yinga yogera nti abo balabe baki bagwanga ate basasula bulungi ne baganya okola ku ekyo deliberate kati kinavamu nga baga nti ennyonyi terina kyekoze ate jjukira ennyonyi erimu buli bebeera wali ebenja sente tugitunde etulebere kati that is sabotage okitegedde ekyo bagiteeka ku privatization bo bennyini awadde directive bo bennyini bagigula bo bennyini olwo batandise okukola kali ke tugambye nti business njagala kutegeeza Umaru nze njagala olaba bano ba Abramovich n'abagagga ba biliyoni abali mu Russia na mu nsi ezaali za Soviet ezaki bagagawala batya ebintu ebyali bya gavumenti beeguza nziza amafuta beeguza nziza gas na buli kimu nga Soviet emaze okuvaawo ne bagatubize ne babiza mu mikono gy'abantu sekinomu nosanga ebisaba babyeguziza buli kimu nefuka ba biliyoni bali bano ba Abramovich bali bavulunkupe n'ebintu babikola ki babyeguza kati n'olwekyo banaga nti batubanja ng'ennyonyi baga nti bagitunda nga bagikola ki kati essaawa ekyo kimu ekyokubiri ekyo kya nnyonyi omuntu agamba atya nti waliwo abantu abagenzi wali akakundi k'abantu ne basandika nti banange mwategedde etteeka lye mwanyirize liyisiddwa mu palamenti bwe bawiseewo ekiseera ne baga nti ddungi nti ate ekibiina mu Uganda yayivudde mu kibiina ekitunde emwanyi mu nsi yonna abantu bakyali bali muvaayo nti ate kati basayininze etteeka manya bakoze endagaano gavumenti ekoleeta endagaano n'omuntu sekinoomu nti yakoze endagaano n'omuntu sekinoomu nti yayina monopole okutunda emwanyi okiwulira ekyo naye baani minisita w'ebyensimbi w'ebyokulima sibimanyi minisita w'amakolero sibimanyi ataputa endagaano zonna ezikolebwa eggwanga zitekebweko emikono solicitor general sibimanyi baani ababimanyi eyo gavumenti batiwambiddwa nakakundi what they call state capture eyo state ebekoze eki olwaleero obudde bwe bukya nga president Museveni agamba bannanga okusengula abantu kintu kikyamu bannanga babba ettaka kintu kikyamu ogenda okulaba abawerekera babbi b'ettaka bava mu gavumenti abali bade bayamba abantu bebekuba ne bali okubba kati mu butuufu mu bufunze abo tebaba balabe ba gavumenti ngate bakimanyi nti ensonga y'ettaka egenda kuleeta kanyambireke kati mu poliisi yalayira okukuuma abantu n'ebintu byabwe nti mundu jja kuteya gavumenti nga abantu bali mu kugoba ng'ali awo nga yagenzera okuwerekera yagenza okukakasa nti abantu bagoba kati essaawa eno mbadde nzijano nsanze dibeti badde mangawo nsanze weeresi 5 batebita obwa Masaka district abadde agamba abantu naga nti bannanga abantu berwemodde babagobye kubanga Bukenya ye nannyini ttaka lye bagobye kunimuga nti mu chairman oyogera ki Bukenya nannyini ttaka Bukenya ali alabye kabayimbi Bukenya alina bamukozesa ettaka begobanye gurupu n'abakulembeze abamu wali okuva wano mu Masaka nawa ne bagobamu abantu bali balimati bya muyiri muyirinde munagani mugende ku chairman jange wano kulaga ebiwandiiko kubanga ffe tubadde nga tuwanisa ababbi abali eyo n'olwekyo abakulembeze bafuuka nga kyo kiri kyegambe nti batandika okubanga balya mu bantu olukwe kyebayita okuseketera namba emu kubanga gavumenti kyeki gavumenti be bantu kyokudala nalabye era nkakasiza nti ebigambo byetwogera wano mu kibiina kyaffe ebigambo by'amaanyi nalabye juzi Kamuchenga yadde ku TV emu naga nti that comprados have exposed themselves nti abakolagana n'abanyuunyuusi bamaze okweyanjala naye bulina kufe tutwogera wano kanenga nti naye nga n'omukulu Kamuchenga abadde nga byakola wali nga naye abadde nga comprado kubo naye kati bekimukute ku mwanyi kubanga kimukwatirayo kati awaakaaba naye nga yarema okwadressinga that issue kubanga babadde mu bintu bino okitegere so n'olwekyo wetutuuse wetuli kati ku ssaawa eno kiki ekireese bino byonna kubanga buli kintu kibeerako ekireese emmanduso ekireese bino byonna byabufuzi byabusika ani agenda okusikira no problem eno yonna okubeerawo byabufuzi byaki buli muntu ali ku munyago agamba tulina okubanga tulina sente kubanga president Museveni mu 2026 takomawo agenda kubanga akola ki ngawummula kati obutakomawo bwe buli muntu yenna alowooza nti anaamuddira amanyi nti okuyitamu kwe ate kubanga alina sente nyingi ezinamuyamba okukola ki okuba bannayuganda oba okulirira abantu basobole okukola ki kati mu kumulonda gye bayita scramble kwegamba waliwo buli abantu bazze mu diiru naye nga diiru bazikola at the expense of a country ng'abantu batono nnyo abasazeewo okukola okumwogejinga oba okutunda eggwanga lyaffe ate nga batunda eggwanga lyaffe babanga bo mu kulowooza okwabwe kubanga ffe olwaliwo Umar we tuli
naye ncha tugenda kufa nesi tugenda kufa because waliwo branch egenda okusigala kubanga tuzadde kitegeeza nti entirely bumalo tolifa kubanga waliwo omuntu akuvuddemu agenda okuba kajegere mpaka ensibe erikola ki bwerikoma kati n'olwekyo golwaliwo bwobanga oli mukola diiro ez'okubba eggwanga gwogaggawale naye you are condemning omwana ogwolese bulanki yo gyogenda okusigala kuki kubanga olowooza nti okoze byokola birungi naye abantu abagezi abamaze okutegeera gye tugenda akola olwaliwo ebirungi kubanga bakola ebirungi anajja okubyenjoyinga mwana we omwana we bwanabyenjoyinga ajja kubanga akoze n'olwekyo sebo njagala okutegeeza ekyo kimu nze juzi nali mu twayango natuuka mu twayango neewuunya nnyo era bantaka nga beewuunya ne baga nti President Museveni atuukako wano nga talina kyalina ng'alina abalwanyi 48 ne tumobilizinga abantu ne tulwana ne tukola ki ne tukwata eggwanga naye abantu abatubba wano ettaka batusanga n'ebintu byaffe emmere twajjanga mu bibanja byaffe tubawa abayigira ne bakola ki ne balya naye kati babitugjeeko naye n'omuntu abadde atulwanira Meja Kaddu John naye ne bamuggyako ate nga pulezidenti ajja wano n'aga nti nze Kaddu simujjangako nti ani amuggyako nti addeko kati kitegeeza kiba kitegeeza nti pulezidenti kikolera abasajja baga nti twagala pulezidenti Museveni ajje waffe Nakaseke tumubuuze tutegeere nti akyali nkyaji oba tisiyo oli gwe tumanyi kubanga oli twali tumumanyi gwe twali tukola naye kati n'olwekyo twagala ajje yennyini naga twagala ajje yennyini owakina gwe twakola naye tumubuuze sebo badde ojja n'olugaa nti bajjeko Kaddu ne tugaa nti Kaddu mubbi manya ababbi b'ettaka bamuggyako ne juzi bwe yava wano n'agenda mu twayo ng'ali mu tweke ensi neeyogera nega nti sebo gya Kaddu Masaka mukomye watutta batumalawo n'amuzaayo Nakaseke kati ate olwaliwo mujja kooto nadde mpulira leedi eggulemu minisita gakwali mayanja naga yeewuunyiza nnyo okulaba nga Kapiteni Meja Kaddu John bamugyeko ku RDC bwadde agendeyo badde akola naye okulwanyisa ababbi naga nti kyamuwaliriza n'okukwata essimu akubira abaminisita n'ababuuza kiki namuga gwe tovaayo Kaddu tugenda mu ekifo kira mu ekifo ki ng'ate olutalo luli mu kuyinga olw'ababbi b'ettaka ate nga pulezidenti aga nti ekikutta akati mu ggwanga kubba ttaka lwe lutalo luliwo kati lwe tulina okwaŋŋanga ate abali mu lulimu bwe bajjawo lwe bateeka ebbali batagala kusuula gavumenti okitegedde abo baga twalwaniranga muki twalwaniranga munda nti olutalo lugenda mu maaso bw'osikayo abalwanyi namidi n'ogamba basoke bakomewo mu barakisi oba oli mukolera mulabe kitegeeza nti oli mu nteekateeka olutalo terulinyibwa ku nfe oba oli mukolera mulabe oba oli mukola ki mukolera mulabe asobole okukola ki asobole okuwangula olutalo kati n'olwekyo ekyo kitegeeza ki bw'owulira minisita wa agriculture gasira kyemanyi bw'owulira ebyemirimu bitandika musigansi bitalina kyamanyi solitajoni talina kyamanyi noli talina kyamanyi bagamba that nti government is disjointed nti gavumenti ekoze eki eyawukanye ng'ate gavumenti ekolera wamu kubanga gavumenti enkola yaayo eba emanyiddwa era enkola ya gavumenti ewandiikiddwa ebeera mu policies bamanyi okola ki era eri defined bw'obeera mu offisi kiki ekikusuubirwamu what is it expected from you gweosuubirwamu ki bwe mugatte ebyo byonna gavumenti nekola ki naye kati gavumenti bwetandika okukutukakutuka kiba kitegeeza there is a subterfuge nti mulimu gavumenti mu gavumenti ate eri endala eba etalabika terina buvunaanyizibwa kubanga terondebwanga bannayuganda tebagimanyi oli ku radio buddu ey'omuntu wa bulijjo katuumulemu katono nnyo mukulu